tubaniriza nnyo ku YouTube channel ya Feel Life Experience Uganda nange Asha n'abaana batubane mwasibye mutya muli mutya kaswenti muli bulungi nnyo nyiri ddala ate nga olunaku lwaleero ng'obadde otubuzeeko nabeesonyiwa nabeesonyiwa bwesonyiwa otandikidde mugiya watwesonyiwa watumala watwesonyiwa nabeesonyiwa mitawaana nga nyina mingi I know nga kansooke mbeesonyiwe muleme kugamba mitawaana gitali gyammwe kyokka nayo mujjidde waliwo egiriwo kasonyiwa tegiibatwaliremu Naalongo ekikolo ky'okubeera n'entalo zino ate nozihandoling kubanga abantu be bazinkolako nze sina gwe nyinako olutalo era nasikumanyi muntu wa ntalo omanyi abantu bo batuwa obudde n'agamba oyo tajja kuweza myezi 8 tajja weza mwaka oyo si yasoose ne bagenda nga bakugezaageza ku bantu abaki abalala kati bagenda okulaba nga omwaka oguwezezza emyaka 2 ogiwezezza nga oli ngera gwe bakyakola ki bakyafollowinga kati ate baba abalala kibanyigamu buki kati ogenda okulaba nga abantu batandika okukuleetingako entalo bokka na bokka eyali alowooza nti wajja nakukolera live ogenda kugwa akoze live yeyambudde engoye akuvumya emyaka 2 tolina kyobadde agenda okulaba nga mu butuufu byonna abikoze naye tolina kyokola ki kyobadde tolina kyobeera kati ekyo kibakosa mu bo naye nze kyensinga okumanya nti buli muntu ayambuka wabaawo abamulwanyisa waba abaagala okukussa ate okomewo eno gye tuli tebaagala oyambuke ntwala omukisa okutegeeza nti si be bandeeta bagenda okutwala nina katonda nina n'empewo z'abalundi zenteekerera kati naawe annwanyisa olina okumbuulira gw'oteekera muzimu ki abamu muziro nga nze nnoonya bamweyana omunoonye wamwe mwalina bamweyana ojja gwa mu mmandu enkesi ojja gwa mu mmandu etali ya kikaakyo nga weefudde pulofeesa Naalongo tulinawo amawulire agatambula naye ng'oli otya ndi maama ng'oseka ensi ekututte etya akabanga k'omaze nga tondaba nze supiidi njagala kuzimbako mu mujjengaawo mukaabe ebizibu era olida agamba obanga mbisibe ngende wa Naalongo ntuule ngenda kuzimbako mujjengaawo mukaabe ebizibu tubabuulire muddeyo kuba kati kubanga ensi tuvuga left and right center naye era kasita obulamu kyekikulu kituufu kasobera mulamu omwami ali atya omwami oli ku lujja nda kukyaza ku open discussion netagamu kansoli olina otubuulira olugendo lw'obufumbo ate bwe nkunyumiza olugendo olwo tugenda sula wano lwali lukwegezaamu negezaamu okunzita ne ngamba ate ikulo n'essimu Naalongo sikuba kambisibe wanoba nanobadde ekiki ndi mu kinobero wendi wano akite wakuba ssimu nagamba ojja kuŋŋamba sigala kyewali ogenda okuŋŋaana kati weŋŋambira Naalongo nti nsiba aŋŋamba bizzeeyo neŋŋamba nabasooka obisiboddeko wali osooka olaba ensi bw'etambula onadda kakate abasajja ennaku zino Naalongo sibangu kiki abasajja tebabeerangako bangu ne ku mulembe gw'abajjajjaffe era baali bakugumiikiriza jasiba kuba nti mwe muli bagezigezi ku guno omulembe mulowooza mbu abasajja b'ennaku zino mbu bo bannaku zino adda kubanga baalina bajjajja baabwe omulala alina kitaabwe gwe yalabirangako kati omulembe gujja guyingira mu mulala kwegamba be bali tetubeewuunya naye eyo emboozi nja gikyaza ku open discussion oginnyonnyole bulungi onkyaza bannange ze nali nfudde nasimba ekitooke Naalongo amawulire mangi agatambula era ngambye kankunoonyeeko omwana wattu teyavudde ku lujja bannamukadde n'atuleka ku lujja Kalo Nantongo abakadde ne balyoka badda ku TikTok ne balyoka badda mu comment section alimba oyo mukulu Kalo mukulu ku muvubuka era omanyi twafuna ekizibu buli muntu eyalemererwa ayagala olemwe naye buli muntu eyalemererwa batono nnyo kyova olaba nti nkubiriza basingo maazazi okuddamu bafumbirwe olw'ensonga nti abantu abasinga ekintu ekyamulema akivumirira n'atawana mwana we essuubi likitezaako n'atakyagazisa ono kyokka ng'ate buli akula alina okwanibwa
ate ayina ofumbirwa. Otegedde bulungi. Kati omwana n'akula ng'akimanya abasajja mbwa, maama baamulema. Kati ne maama natayagaliza mwana we kukola ki? Ate nga mu buli ngeri alina okufumbirwa. Kati omwana bw'atyo amenya nnyo omuntu aba amuwasiza. Akitegedde? Amenya nnyo omuntu abeera amututte. Kati abantu be batyo beegatta ne balwanisa ono ayina amututte. Teri muntu ng'ali happy mu bulamu bwe alwanisa muntu gwe bawasiza n'atamusanyukirako. Esegeeza bano abamulwanisa tebali happy. Kati baagala ennaku yaabwe ne kkala agirozeeko ng'ate si ye bagamba balemererwe be balina. Kwegamba Njogera Ennyangu bafaanagane. Buli muntu eyalemwa ekintu alwana nnyo n'abalala bakikole ki? Bakiremwe. Kyova olaba osobola okuwasa omuwala entagala sannagamba nze tomanyira maama waffe yatukuza. Kitegeeza akimanyi nti omukazi asobola okumanyira omusajja n'akuza abaana kubanga akiraba ewaka ne maama we yakikola. Ali ne maama naye ebigambo ebirungi ku basajja tabirina kuba teyabafunamu mukisa. Ati naawe tabbu weeva wamma kkalo tobaako omuntu n'omu gwe wabudde kubanga bw'obadde osalawo ofumbirwa omusajja tolina gwe wakubidde essimu. Abasajja bangi abakudeetinze abagagga n'abaavu ab'amannya n'abatalina gw'otuukidde okukyuzinga dayirani gw'okuze naye kitegeeza bonna obagezezzaako bonyumizaako nabo olabye entegeera yaabwe bosinkanye olabye endowooza zaabwe tobaako omuntu yenna gwe wabudde afumbe. Tuula okakkane ngenda kuwa ka package lyoke tunyweze dayira tulina nyweza dayira tatagala tabako tatukola ekintu no kyonna ate tobaako omuntu gw'oddamu nze wano wendi mbali nze wano gw'ogenda okuba mbali nze wano aboogera ku kkala abaddamu kale asirike gyali agezaako n'addamu omuntu muko omusajja omugole tayomba fe abaluddeluddeyo katumuyombereko tuba tukyali awo ate yategese emikolo mu gurupu n'ateekamu tusonyiza obusente bwaffe obw'ekinaku. Wasonda nkwano wasonda ngani nga bakwano b'omugole temuli bize singa ate abajjamu n'endala kuba mwenyiganyiga nnyo mu bintu ayizaawo kambabuulire. Nze ekintu ky'okusonda emikolo egyo simanyi kyekyava naye nze neebaza omwami wange okungula nga takoze twekobaani omukazi omwebakako bw'ogwo kati oyita otya abantu okuba nga musonda sente ze mulwogenda okwebakako. Nze ndowooza abantu bandiyambyengako omusajja oba kumbaga kuba kusanyuka na kucakala naye mu kwanjula ne mu kukyala omusajja yandibadde ebintu ebyo abyekolera yeesobola nga tamaze kusonda. Naye okwo kukyala katwekobaane katusonde saakusiima kyakusiima nze kitegeeza kiraga nti okola ekintu ky'otasobola. Mu Njogera Ennyangu teweesobola kubanga omukazi owuwo lwaki omala okumalako abantu ekyalo n'amu no banyiiga n'okunyiiga gundi teyatusonderako ku mukolo gwaffe kye yabavumanga n'abagamba ye tebamusondako wadde n'akati gundi teyansonderako bwe wali webaka ku mukazi wo yamukukwanirako lwaki oyagala akusondere mu kwegattako ye afunamu ki afuniramu wa tetombuulirawo emikolo tegiriyo gyegimanyi twagambye oba Amiri ye yagiruze. Amiri musajja musabi talina budde obwo. Amiri yawona bwonyi mukazi omwenzi abeereka naye oba oyimiridde ku ntaanaye sinnamwogerako siyinza mwogerako naye nze njogera ku mukazi malaaya yenda ku mukwano gwa bbaawe ate nayanguwa atulaga ensinga bw'alina omukisa ogwagalwa abasajja abangi. Mu Njogera Ennyangu abamalaaya akwata n'okukwata nalongo tokubye kutta omukolo gwatususeeko ne tugamba kwegamba baatufezeeyo mukolo teguliiyo nalongo agambye mmwe mumanyi ekyomukusamu gisaasonda sina gwe mmanyi ezo binkwatako waba babbe manyi omuntu abeerawo ng'ayingiza obusente n'ajooga omusajja n'awasa baasanze ng'alowooza sente zigenda kubeera nga zijja bwe zityo nga bw'azikola. Buli musajja alina omukisa gwe. Waliwo omusajja gw'osobola okufunamu omukisa, waliwo gw'osobola okufunamu ekisiraani. N'abakazi bwe tutyo. Waliwo gw'osobola okufunamu omukisa. Osobola okubeera n'omukazi nga buli kyokola n'ekyali kitakola nga kikola, buli kimu ekyali kyafa ne kibbulukuka. Ng'olaba n'abakuyayanira bangi. N'oyebukana n'oyo omukazi emirimu ne gikubula ng'ate bulijjo waali ng'ogifuna. Mu Njogera Ennyangu olusaba wa kisiraani oba tomufunyeemu mukisa nnyota ziba tezikwataganye. Mu Njogera Ennyangu tufune abantu ab'emikisa gyaffe. Nalongo waliwo n'emboozi endala Lama omumanyi Ankolamu
munange twabadde tukyali awo nga tavaayo tayogera ku mugagga nga bwe yakwatanga basisita b'emyaka 8 ne tugamba ono omwana ayagala mutwala mukomera tetumanyi ne mumusabire kubanga asiraba nsonga lwaki aba awaayiriza yawaayiriza sigira bawonze kubanga omuntu yabayamba n'obakuza n'abakola ki n'abakuza naye nze nga nze yaliko mulekwa ne bannyamba ng'omuntu omulala atubonyaabonye so otegera laamu kyayogera nti waliwo embeera ekutuukako naye olw'okuba tuba wammwe nga tosobola kuvaayo kujja addressinga ensi egikole ki kugimanya ensi egitegeere yes okay kwegamba mu njogera ennyangu awaayiriza nedda bituufu mu njogera ennyangu alaba nga kati alina obuvumu aina obusobola okuvaayo n'ayogera ku kintu ekimuli ku muki kyovulaba yabagambye nti ekyamukozesa katemba oyo azimbe ccano mukama amuwa obusobozi okutuuka ng'asobola okwogera ekintu ensi nemuwulira kubanga tv tezijja mumukyaza kubanga ojja genda ng'owaddeyo amawulire gagakuluma basooke kubira mugagga kumwebuuzaako mugagga abagambe nti awo nyinawo miliyoni 3 bwemutagata nga gwe nakati tukakola ki tokalina kati olwaleero bw'otunuulira omwana oyo twabaawo nsonga lwaki aba alimba naye nga ffe abaaliko bamulekwa nga tuyambibwa buyambibwa si buli kintu ekikutuukako nga mulekwa nti osobola okukikola waliwo kyolina okumala okusinziira n'ogaba oba nfa kanfe naye ng'ensi ngigambye amazima naye nze namutadde mu ssaala ne famire ye kubanga bayinza obbasiba defamation kuba obujulizi tebukyakola tebukyaliwo bayinza obbawaayiza ebintu byonna kubanga munnaye Kampala omugagga tebamusiba era bw'olaba bamusibye manya ensawo ebadde etagaddemu naye nga nze nakuwala wamu n'abakyala awo kubanga nina omulimu gwenkola gwa kuyambako abaana bababeera baleepingiddwa era neera musaba baganda babaleete njogereko nabo kubanga osanga nnyinza okubako ebigambo byembagamba ebibabudaabuda omutima kirungi bansanyudde oluganda balumanyi oluzungu lwe lwandinkaluubiridde naye oluganda balumanyi bajje twogeremu naye nze nnakuwalira wamu nabo mu mutima naye simanyi oba banaafuna obwenkanya yensobola okugamba ng'era bw'ogambye nti omugagga e Kampala tasinga musango naye bw'otunulamu abaana abo nti tebalina kye baagala lwakuba nti mu budde bwe yabatuusizaako ebintu ebyo bwe bibanga bituufu balina okuba babeera nga babawa obulamu obw'okubalimbalimba obulungi naye ate omuntu bw'abaako abaana abasinga okwebakubako ng'abato bafuna obuzibu mu lubuto bafuna empewo bayitamu abamu tubajjanjaba nnyo nnyo tubawa eddagala ly'ekiganda lingi okuzza gaapu eyo okulaba nga ogwo omukka ogwandibadde gugira gumukola ki kati omuntu oyo ne bwakula kifuuka ekizibu eri obulamu bwe kate bw'otuuka ng'olinga amusuddewo ng'ate ye obulemu bwe yafuna agenda kufa ng'akyabulina kimuviiramu okwekyawa n'alowooza ku ebyo bye bawamukola ki bye bawamukola tweyanziza munaye otubuuliridde akantu ako tukategedde kwegamba ram ene bwe tumusabire busabizi mumusabire mumuteeke mu ssaala kuba munnange saawa yonna muyinza owulira nga bamusse obanga yabuziddwawo obanga baabasibye ate nga baabasibye omusango nga tewali agenda bawuliriza kuba bo tebalina ssente naye nga ebigambo byayogedde twabiwulidde era naffe ng'abazadde tunakuwayira wamu naki naye ate era nja kusaba abantu abategeera empola ensonga ya laamu eno mugiveemu waliwo omuntu ng'ategeera mpola nga ye just nga entegeera ye naawe ogiraba nga eri sulo nga tayinza kutegeera bulumi bwa mwana akwatiddwa nga tasobola kitegeera kusiza ku ntegeera ye aba alina givaamu si buli kintu nti mulina okukiteesaako okitegeera si buli kintu nti olina okkidisikasingako okay nalongo n'emboozi esembayo Braniwet Sole yebadde etambula kuno nakulu emboozi eyo anyway engeri gyeri mu kkooti twagala gyogerako nnyo naye bw'owulira ku sitole ya taata n'owulira ne ku sitole ey'omuwala engeri gye yagendamu wa Braniwet tolaba nga abaana ab'obuwala baagadde nnyo obulamu obulungi era mu bwagala nnyo temwagala kumenyeka banze emboozi eyo yantama kubanga ndabamu ebitagatta biki bingi taata agamba nti omwana we yamugamba muka Braniwet ate Braniwet alina omukazi ewaka taata y'omu n'agamba nti muka Brani yankubye ati jangu otwale omwana wo wano sirabawo future ye n'ogaana okunona omwana wo nga mulamu ng'omukazi alajja nyinaga jangu omukole ki omunone ye mukyala y'omu oyo n'akuyita nti omwana wo nno afudde omuliro gumukoze ki gumwokyezza ate awo n'oyanguwa nnyo okulaba ayidde naye ng'ate bwe bakugaana ono mulamu tewakola ki tewayanguwa kati ebintu ebisinga obitunuulira n'oberekera kkooti nekole kyenaakola ki esalewo kyenaasalawo
egamba emboozi ebwotyo bw'ojo taata najja n'agamba tebanyinyika mu pipa simanya ate mwalimu oyiro ate mwalimu kino taata yagenze okulaba omwana bakwambula batya n'oziira ne mu mazzi katono ofiiremu ate n'olekayo omwana wo gye bakwambudde gwe n'ofuluma nga n'okufa obadde okoze eki obadde ofudde ate gwe n'olekawo omwana wo ogamba yeyagala naye ava otegedde oba kyentegeeza gwe n'olekawo omwana wo w'obadde ofiiridde ate n'oleka nezadde ate omulamba ate n'ovaayo nnyo saawa zino oyogera naye nga wafuna ne chance eraba ku mwana wo nga tannafa gwe ne bakunnyika mu petulooli gwe n'ovaayo n'olekayo ate gwokola ki ogwazaala kale emboozi eyo awo wengikomeza kubanga eri mu kooti tuleke kooti yeekola okunoonyereza kwayo kale naye abakazi mujje munaabe ekyogero abasajja abatalina maanyi g'ekisajja temuyimuka bulungi temwagala kuyingira mubeeraawo muzanyirazanyira ku bakyala mujje mufune eddagala ly'amaanyi babeerawo nga bazanya buzanyi abakazi mujje tutuuze abasajja bakutuuza bakati naava baali bamwegezaamu baali bakwegezaamu ojja kujja ku sande eno ombuuliremu ku sitoole baali bakusse batya anti ogenda sekakola oteeka ebibbo kale mugende ku open discussion naawe ali eyo ng'onyigirizibwa waliwo omwana akwatiddwa waliwo gwe batulugunya genda ku open discussion tutereyo message nti nalongo wano waliwo omwana abonyaabonyezebwa wano waliwo omukyala yeetaaga obuyambi bwammwe kubanga gwe mulimu gwe neeyama okukola eri eggwanga lyange kubudaabuda abo abalemereddwa abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa era tukusiima emirimu gy'okola bali kuyambako bakyala kuvaayo kulwanirira ddoboozi lya mukyala genda osaakinga YouTube otekemu open discussion teesezaawo wooli obuzibu obuli awo wennyini oba otugamba wano waliwo tofaayo oba wuwa naye gwe kasooka kasa nti waliwo omuntu ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa weetaaga tweyanze Nalongo bwetyo ne bwe tubeera ku life experience Uganda Nalongo kitone leero bwatu bwatugambye atubuuliridde kwegamba gwe twala bagamba baba babulirwa abo bwe ng'omunaku okutuukunkumula munnange tubeera bwe tutyo mubeere bulungi mweraba